Uganda Sigajja tuli wano ku Mount Carmel Sega Catholic Parish leero nga bajaguza emyaka 5 Bukyanga Parish etandikawo omusaze Claudine eriye Kampala Archdiocese no Sumba Archbishop Mwegere kwemberamu ekitambo eky'emmesa kujaguza kuno kw'emyaka 5 Parish eno ng'ejaguza wano mu Lubaga Division. Wano ku Mount Carmel Busega Parish emyaka 5 Ssaabasumba Paul Ssemagule akulembedde mu kitambo ekya mmesa celebration Golden Jubilee 50 years of Mount Carmel Busega Sub-Parish. The main celebrant is Grace Paul Ssemagule, Archbishop of Kampala. Naye tetukozeeko okulaba nkokugamanyisa ate klikakele twamusiira oba twamuyanza amaanya tufuma okulaba nga tutunda ensawo eyo nobwe twateesa ey'omwaka guno ogwedde naguno yamutandika okuzimba ennyumba y'abasaserooti obusaserooti Amadini balina entegeka yaabwe babeera abasaserooti kigazi kirungi okusobola okubeera bakadde baffe balinaali wamala n'abatusooka banateekawo ennyumba eyabasaserooti ensa era batumidde nnyo naye yajjula dda nyumba ennazingo naye yajjula awo okufa naye okuwumwemu Awo Kaleziya yali yagula missionaries baffe netufuna ekifo ekirungi ekiri Emweya mukandisira Kalabiro omugenzi yalina ekirooto kigali okuteekawo ennyumba y'abasaserooti abawummuzi n'abakoyekoyemu efunika omwaka guno netusula omwaka guno tugenda kutandika okuzimba omutwagire enkoleero Bagire ensawo eyo baganda baffe abamu kati bali mu parish gye bali Musinya Mugambi ali myaka 10 omwaka guno agenda kuweza 10 mu guno ategeera bulungi ayogera bulungi n'obadde buvubuka n'emyaka gye mingi era atambula n'aba mukagaani naye ali mu Christ King bebale okumulabirira bulungi naye ate wadibadde tutegeeza ekiteekeddwa mu ngeri nnabamu olw'okuwumula omuntu afaanako lwaki nine pulaani y'ebweya kanaayo wamala ensanja tuyazimbawo ebyekisembe kirekire ate ekirungi tutulabira bulungi tetukyafa mangu bulungi okuwakula okuwangala abana mulimu ogonsaba tukwalinno n'omwaka bakumaliriza bulungi ekiro kitiimu eri ate tiimu eno yakulembera mu ngeri enjawulo asaba Kristo ono Kristo esaza ne tiimu ye kale eyakatana kulima ebitokolanga
Yesu yayogerako amayoga gagibutikira nekatogera yagikulwazi nezigirya yali ku ttaka eririnyiriddwa lyonna lyagubaaguba dda ate neemulisa neemulira bulungi neemulisa nereeta ebibala bingi nnyo. Katonda yagaba ensigo n'alinansa wonna agaba nga ateeka ne ku ttaka eritasobola teyeekwatakwata mu kugaba amaazi ebirungi bingi nnyo byetufuna. Kiri eriffe okuba n'ettaka eddungi mwasize ensigo eyo bifaananiriza olina ebibala byobala ebigasa ensi, olina ebibala byobala ebigasa ewamwe, olina ebibala byobala ebigasa Eklezia, ebigasa gwe wennyini omwoyo gwo oba ebibyo terina gye biraga. Omukama asize ensigo ze mu ggwe mu parishi ebibala ki? Ffe tubaza ebibala nga parishi tuyadde abaana bangi tubaweeredde, tubafunyisiza amasaakalamento, tubabatiza, tubayigiriza ekigambo kya Katonda bwerina obulungi. Onyiriddewa ogyeko leero olwolugoye lwoyambadde naye omwoyo tujaguza kubanga wayitirwa bagamba nti tujaguza tujja bulwaki osigadde tofuna ku kijaguzo kino olugetaano mbulinnyo tufiddemu konfidansi ekituufu naye gwega omuntu Katonda yasiga ensigo ye mu ggwe eneruseetya ettaka lyotya okulaba ng'obala ebibala ebirungi. Omukama ebegamba nti obutukuvu bubutemewo tebulina kyebugasa. Banaabye nti waliwo bwe bakutte nga babba obukifuyaabuli ate nesente embuzi ate obukaba tebalina mirimu kati bayiiya buyiiya. Omwana nekiraba okuyiiya kyekyaga nekikuta okubba kuyiiya buyiiya wa bwekukuyiiya buyiiya ensigo Katonda yakuwa yakudda kusunagiriza bantu kuze mukolo olwaleero oli kumotoka oyagala kusumula bulamu bwamu ate abamukubakolabo balamu bandisobodde okukola emirimu bulungi bamaanyi natambulako okristu erubaga awo bwebanga sambadde abasabasumba teri antegeera nti oyo esabasumba etulira bonna bakola obuzibu tetudda kundaba naye nakwebuzaabuza anzikirira manga omusajja wa bodaboda kubanga nemutesi anjegererena yogera oludda luli simubagiruddere bagikuddera sosa yogera oludda luli bajajiba omusajja yali musajja mulungi nnyo Mukama mbuwa omukisa. Abantu b'ekisa bakyaliwo ku nsi, abalungi bakyaliwo. Omusajja yali mulungi tamumanyi era yagamba atagala omusigo gwe buyinza okutwala era namenyatulira babiri erika abavubuka babiri nebagamba olumusigo titukoleseni abaana bantu baabo bajja nantagula nambonya ababbi ninga
gadindikana bulungi nabisobola okwetika buloka obakizibawa oba okusima entaana obukoki kubanga ettaka obuvunduko tolibatunsiza otukozesa tukyandiere tugere nga yandiza ensi okulima gyatusigamu egasa ensi otubonyabonyabonyabokama oba ensigo egasaki twalabenga ebala ebibala Beseka webale kubala bibala mu myaka 5 tugira baweri okola bulungi tusabe Mukama bibala mu bbanga lyonna lyonna bisigadde myaka 5 agaddako ate twongere okumulisa katoliki yagala okwebaza enkolagana ennungi tegeragana bulungi ate situtukani naluddiini endala olwaliro ekyenkya tukiriwalabijja nekyekyakiriddwamu ate kirungi kiraga enkolagana ennungi omudukirivu webale ekimu mwebale kuzaala baana abakulukulumu bajja abamasakalamenti okwogeddeko toba wakulu wakifu mwe mwetawula musomba ebintu mugenda okugabula bishop olwali ekintu kiteekako ndagando yali mu nsonga wetegereza nti